Abatuuze bano ababadde bakamba okukira ennumba abalinaanye ekisaawe ky'e Nambole mu Katooke zooni Mukira ekisangibwa mu Namugongo Division be basibwako olukomera bwetwogeddeko nabo ne batunnyonnyola obulumi bwe bayitamu ng'okutiisibwatiisibwa okuva eri abakuumaddembe b'amagye nga babalagira okuva mu kifo kino. Abasirikale baveeyo ne batukanga era be baavaako ne bannaffe abamu kukola ki okumenyaamenya obuntu bwabwe ne bapaala ne bakola ki ne bagenda olw'entiisa eyo baveeyo ne bagamba nti abo abali omwo ekinaabaddirirako be banaamanya. Mu kutuzingako ekikomera tuyita mu midumu. Emidumu gye tuyitamu mulimu amazzi makyafu. Abaana baffe mwe bayita eri ab'ebikomera bayiwa amazzi ne bayiwa buli kikyafu kyonna kyonna kiggwera myala gye batulekera okukola ki okuyitamu. Bano batutegeezezza nga batasaanidde kugobebwanga mbwa ku ttaka kwe bawangalidde okumala ebbanga. Atuwadde February ngenda kuzomwezi 15. Liyala ebintu bino nga bw'obiraba bisobola okufuluma wa mu nnaku 30 babiwedde mpozi baagala tutwala bitwala. Naye kati omuntu omufuutudde tolinako omuwaddeyo wadde transport ate n'ebintu byogenda bimulesa kati baagala tukole tutya liyala. Polling station yano naye kizibu kyabwe olwaggwa kuba abamaze oyitamu bali mu ntebe kati oba tufudde effala batuyita mbwa naye nga muno mwonna mwe bayimirira twagala bululu. Bano bakinogaanyiza nga omukulembeze w'eggwanga bwe yabawa olukisa okuwangalira ku ttaka lino yadde nga mu kaseera kano babagobaganya. Ne pulezidenti n'asayininga ekiwandiiko batuggulire emiryango era tukakasa nti ebintu byabatuukako naye era baalemwa okutuggulira emiryango. Basooka ne balekawo geeti ne balekawo emiryango ne bazimba newalalawo nera nga batuwadde essuubi nti paka ng'omusango guwedde nga bafunye bwe bazza abantu bajjanga kubaleka bagire nga bayitaawo. Naye bwe baamala nawo ne bazingizaawo ku mmundu ku mudumu gwa mmundu n'amakubo agaaliwa geeti ezo ezaali nazo ne baziggala. Mmeeya wa Kira Julius Mutebi Nsubuga nga y'omu ku badduukiridde abatuuze mu kifo kino annyonnyodde ku nsonga eno. Naye muteebereze tuli bakulembeze, abantu batutunuulidde, abantu balwaza, abantu balina obulamu bwabwe ng'obwa bulijjo, ab'abaana abasoma, ab'abalwadde, abakyala bagenda okuzaala, naye lino ly'ekkubo nga bwe mulaba buli ayingira omwo aba yayise wano oba bw'aba okufuluma wano wafulumira. Era waliwo ne kooti oda omulamuzi gy'awa baggulira abantu naye ekyamazima baagaana okuggulira abantu lino ly'ekkubo mwe bayita. Era amazzi gali mu siweji kuba kati amazzi g'olaba wano agatambula gaviira ddala Kamuli ne gajja ne gayita mu Kireka ne gayingira wano gali mu siweji gali mu buli kazambi yenna alimu naye era nago lino ly'ekkubo lyago. Bano okuvayo okuyita Mmeeya Mutebi ne bamulombojjera ennaku yaabwe kiddiridde mutuuze munnaabwe amanyikiddwa nga Felix Ddunga okufa olwo omulambo gwe ne balyoka balwanagana nago okuguyisa mu Kigoma ogutwaje gunaaziikibwa mu Kalagi era nga kyabatwalidde akaseera akazibu okutuusa lwe bamujjuludde mu keesi olwo nno balyoka bamuyisa mu Kigoma. Abantu waliwo omusajja omukadde yafudde yadde wa myaka 11 babadde bamuyisa wano mutwalanga mu ddwaliro n'okumukomyawo. Kati yafudde omulambo ne kofini byayise wano. Bino bye bituli bibiri gavumenti nga ekosa UPDF byalekera abantu okuyita mu kino ekiri wano n'ekiri emmanga. Mmeeya Julius Mutebi Nsubuga bamulambuza ekifo kino kyonna n'embeera gye bayitamu olwo nno mwanattu ne balyoka bamuyisa mu Kigoma naye n'asiitaana okukiyitamu olwo nno ennaku n'eryoka emujjula nga tayinza butasaasira bakiyitamu buli lunaku. Tulaajanidde mu kkooti ne batuwa ebiraga nti ettaka lyaffe naye ab'e Nambole babizomoola buziimoozi tebateeka mu nkola kkooti byeyogera. Kubanga wano wemulaba waliwo polling station Namba okulonda okuva ka president paka ku chairman wa Elswana Sembayo kino kyalo kiramba era mulimu polling station Namba mwe balondera. Mmeeya Mutebi asabye bekikwatako bakwatibwe ku kisa bagulire abantu bano omuli abaana abato abonaabona nga bagenda ku masomero nabo nno basobole okweyagalira mu nsi yaabwe. Naye abaana bano bayita mu muddumu guli gwe tulaze oba ekigoma ekireeta mukoka mwe bayita okugenda ku ssomero okusoma. Tusaba Pulezidenti Museveni gw'okulira aba UPDF gwe pulezidenti w'eggwanga lino ne mukyala wo minisita akulira eby'education bano be baana be musekiwalingira future naye tebalina we bayita nga bagenda kusoma bayita mu mufulejje wansi. Emboozi eno kusakiddwa Kyontawaire Proscovia ku lwa BTM TV Community Report.